ndowooza ebisinga obungi byayogeddwa. Kaneebaze commitment ya staff. Bali mbeebaliza ku Kanani bakama baffe abo abakyaki abaatandika ne basonda ssente zaabwe nga batuta okwolesebwa kwange ne tutandika okuva ku leediyo yasooka ziri radio 6 TV yesinga radio yesinga naye ttiimu eno abantu osanga beeyagala era Uganda ejja kuba era egenda ku World Cup naye ng'abantu abatuukidde balinga 27 balinga 28 kale 30 technical team and so forth and so on naye nga betulabako mu kisaawe babeera 11 era nga bagenda kukola mu substitutes ntono so ne bakuba Sudan fenna ne tutambula nga tuwanika ebigere mu bbanga n'emikono nti twakubye Sudan. So abawuliriza bonna n'abalabi ba Salt Media bonna basanyufu nti Salt yaabwe yesinga naye mu ttiimu eri mu kisaawe. So engalo muzeekubire ate mumale muzikubire Mukama waggulu. Olwaleero significantly ba pioneers basiimiddwa naye tekitegeeza nti abajja nga bayiseewo omwezi abajja nga bayiseewo wiiki oba omwaka n'abaakatwegattako abatanaweza mwaka nti temusiimibwa. Musiimibwa ebyaddala era mpola mpola ekirabo ekyangu ekyokutuukako kyekya employee of the year. Ekyo buli omu asobola okukituukako. Ekirabo ekirala kyendowooza nti si kyangu naye nga kyangu nakyo kwe kuwangala. Bwe tunaaba tuweza 2 mwenna tujja bagatta wamu baliwo abaaliwo nga tujaguza 10. Baliwo abaaliwo nga tujaguza emyaka 10. Olwo nga tuli kwaga nkya 234. It's tomorrow 2034. 2034 era babunaacha kumacha ijaba tejjawera myaka 10 kubajja kwakubulako olunaku lumu jagenda tujikendeeza mpola mpola paka ku 2020 naye 2034 wenaatuukira kizibu nnyo kubanga tolina kalina na apartment ez'abapangisa ne bw'oli batokolera wano nkikulangiriddeko. Etogamba nti ate bwe naava mu Salt Media ndiba nkyabizimbye. Kino kyenjogera njagala kikale ku bulamu bwammwe nti 2034 buli omu ali balina kalina ng'amakaage ekikomera kye mansion ye naye ng'alinayo na apartments ez'abapangisa mu linnya lya Mukama Yesu. 2034 tekujja kubaako mwavu kubali wano naye kaakati tetuli baavu naye sente si nnyingi nnyo naye twagala zibeere mu kaseera ako nga nnyingi nnyo. Njagala kwebaza general manager, njagala kwebaza finance manager, njagala kwebaza kusingira ddala human resource, njagala kwebaza operations manager, njagala kwebaza manager wa control room, njagala kwebaza ba managers ba mawulire, njagala kwebaza ba managers mu department zonna. Mwebale nnyo okubeera ekyokulabirako eri abatana bafuna promotions zaabwa manager. Mwebale kubeera kyakulabirako. Mukoze omulimu. Ensi tesobola kukkiriza nti ffeffekka abali wano ffe tukankanya ensi. Abapakantwe bonna bazze we bali wano. Nsaba okulaba kuwa goli waawa. Okyali mupya. Nesinze mpandiika abakozi wano. Era nakulabye neekukkana nenga neyo n'omuzeeyi atwesibyeko. Njogera amazima nze ndi mulokole. Nze ndi mulokole namugobye nga ze ne mutebi. Muga nti wacha. Naye kati nkutegedde tebannaba kubanyanjulira abapya abali wano. Naye muyimirire abakola up country. Abakola up country mujjiku wano. Kati gwe nkumanya oliwe mukono. Ono simumanyi. Oliwe mubende. Mubende mitia na Kasanda nono wembalala Western Uganda. Ababiri sibamanyi mudeno temukazi wange jali temutyayo ono yamatira kyagwa yamatira kyagwa nera temumukonako
oli mumanyi wenamayingo we busiya agende busiya yoli ono yatwalayo guwadda muteeso oli muteeso ne erigoni oli atwala busiya nawa namayingo busiya bugiri ate ono mumuli bapya mwenna mubende bunyolo oli si mupya ono owegundi aliwo wekaseese ayina embaga yenyini agenda kuwasa abasigadde ababukantwe mwina abakyala oba muli basingo abakyala mwabaleese meseji temwagifunye naye nga temukiraba nti kisaanidde n'okuteekwa kiteekwa okutambula ne bakyala bammwe faluuku sesaazi jangu ono yayogerera emikolo njagala obasibirira entanda y'emikolo mumpeera akazindaala ako basibirira entanda y'emikolo nako obadde ki basibirira entanda y'emikolo wamma oyogerera emikolo abantu obagamba nti bwe bamala ofumbirigana bagende bokka entambula ebeekalo byasigala ewaka owo tewaze naye ali mu ddalasa namulese mu ddalasa mudirisa dalasa dalasa jiba misomo gya busiramu baremanyi nti dirisa esebo ali misomo gya busiramu basoma kiro kubanga pata ya kanani yetugamba tumusonyiwe bas asomesa muzikiti yeye asomesa Faluku kale tugene mpola mpola ali omu badde okyali n'omu ani anjogerera kumwe mukadde wange ali omu naye gye bujja wafunyewo wano tewali ku mikolo gy'oyogerera nyo gye bujja mungu nga ensawo egaziye osanga naagattako naye kati sinaba kirowoozaako ssebo bw'omaliriza ng'oyina omu ogenda mujja n'oba nedda ogenda ssebo very good ssebo katumusabire abeere omu bannange tuyina gwe tugoba olwedda ali mu kifo wali wano gwoyagala okunyigawo nga sente ziwe kati omukyala mukakase nti ali omu musirike agenda kukyogera tukwate mpola kana akadde okyali omu naye manya baganda Hanifa nannono manya baganda bo basatu bajja kujja kasita omwogedde amanya Hanifa nannono zino zizo za Hanifa wewa tweyanza sibo tweyanzege ulira omulala ataleese ebbamu asobola okwogera erinnya mu bantu abakyala mwabalese naye olulala temwetaaga funa meseji ejja n'abakyala abakyala muteekwa buteekwa kutambula nabo ebintu by'okutambula nga mulinga basingo nammwe mulina abakyala owe mubende wafuna omukyala tonnafuna ate ggwe olina abaana bange tobagaba bwotyo basingooza abali wano kaffecce musirike tufune abasajja nga temukukase bukasi wano mwebale omirimu gye mukola up country eggwanga tuli kutte lyonna lwakubeera mmwe tuba twakava ku ono ate ne tudda ku ono ate ne tudda ku ono ate nga manyi nti mukama wammwe omwami Solomon atoye ensonga lwaki nze sibamanyi n'abamawulire be babamanyi bakama bammwe bantu balungi so munyweze bendera ya salt ewammwe eyo ekijja okukugobesa ove ku salt kwe kuba nti otambula butambuzi tolina ttaka tolina bizinensi kubanga kati gulanga obitubeerako ku makya esaawa ezisigadde okola biki olinayo bizinensi linda ku akasindero kaliwa ate ono aludde naffe okoledde emyaka emeka mu salt najja 2017 I think mu gw'omwenda kati kaki keweekoledde we najjira ekyobugagga kye nalina ewaka yali ufa ya mitwalo 3 yali ufa ya mitwalo 3 era nga n'omukyala gwe nalina yali agenza olw'obwavu
bwe nalimu. Kwata akazinda luwe ku bujulizi tuyingide mu time ya testimony. Then mu kaseera ako kwagala okwejja mu bwavu nengera waliwo omukwano gwange yali akola mu bank naŋŋamba jangu nkuwe looni wadde tolina musingo. Nanfunirayo looni yali ya miliyoni zaali 8. Naye ate ndoozera Mukama yatateeseteese kuba nti mbeera nazo we nagula ebintu ne nteeka mu dduuka omuliro ne gukwata edduuka. So abantu ne bampa amagezi nti dduka sente kaza tolina musingo nenga nedda. Omukyalo ono n'omwami banneesiga saba wa kintu kyonna lwaki nziruka. Nembagumya ne bagamba nedda sente nja kuswa nenga sina wengenda kuzijja. So mu kaseera ako we nakubira mukwano gwange ali eno Kampala twasoma naye nanga nti nemugamba nti sooti etuuse embaala ani gwomanyiyo bayinza okwagalayo reporter kuba amawulire nagatandika 2-3 nanga kankubireko eriyo edita bamwita Kajangu mukwano gwange namukubira ekyomukisa omulungi yamukubira muga twakava mu meeting pastor agambye tufune report embaali. Namubuuza naye asobola okukola namugamba oli ansinga n'okunsinga kuba yali editor kusimba neze namu traininga nga tukyali ku ssomero. So naga gwe nkuwadde mumanyi tombuuza kintu kirala kyonna. Namuga kampe namba ye muga atandiikirewo okukola. Naate ekizibu lwa kyaliwo kaawo nanga atandika okukola era nendeka okukola oluvannyuma lw'omwezi mulamba. Kajangu nanga amuganda kiki kyoyagala twakuwadde omulimu otandika okukola naye nga waliwo ekinsibyeko awo oluvannyuma kiri ekyali kigenda kikookera ebintu. Yes. Naye ate oluvannyuma kyata ne ntandika okukola era okuvaawo tewaayita kadde kawanvu obulamu ne butandika ottereera era wenjogerera omwaka ogwali omulungi ennyo mu bulamu bwange during the period of COVID we nasingira okufuna buli kimu kyenjagala. Bwe nazimbira mwe nakolera buli kimu ne business mwe nagitandiikira mbala yonna bagiggala nga nze atunda zekka era edduuka lyange teryaggala wadde n'olunaku n'olumu paka ssaawa zino. So omukisa gwe nafuna okujja mu Salt gwe gwanzigulira amakubo okutuuka essaawa zino. Neebaza Mukama Katonda. Omukyala eyagenda mu bwavu yakomawo yayagala dde naye nga takyasobola kudda nga tukiraba naye simunenya kuba nali mwavu nnyo. Obwavu tebugumiikirizika kizibu nnyo naye nga gyali mulungi mulamu kyekikulu. naye nga gwe wafuna mulala. Nafuna omulala era tuteredde naye tulina abaana kati 3 naye naye muli mu kusaaga. Ano naye naye oli yagenda namwina 2 era first born ajja tuula senior 4 I think next year. Naye ebyo byonna byenfunye essaawa zino bwe ntambula mu kibuga bampita Bujjingo kuba saagala kintu kyonna kakibe ekibi kyonna okukwogerako bingi bibaddewo naddala 2019 waliwo ebyaliwo bingi ebyayitingana naye nga byonna ndina okufuna engeri gye mbikwatamu gye mbeera kuba bintuukako bigamba gwa mukiikirira wano tubuulire kino na kino kibadde ki ne mbagamba mugumiikirize mujja kufuna ansa yaayo mu kaseera akatuufu. Era wano we tuli nsuubira nti n'okugula ettaka Musumba Katama lyakugamba nze namukubira ne muwa ekirowoozo ekyo ne mugamba gye tupangisa bayinza otutawaanya waliwo ettaka lye batunda owange ndeka amawulire gakutawaanya gara akazindira okadde twali twagala kulaba wembali mbadde mbaga nti ekikugobya mu Salt butakulakulana titwagala muntu ayambala saati yaffe oba baaji yaffe oba n'alabikako ku TV ng'akuta akazindalo kaffe embeera ye neesigala nga yeemu mwaka ogusooka ogwokubiri tugobera mu gwakusatu tugobera mu mwaka gwakusatu ffe titukola n'abantu bagenda kubeera nga tebafuna nkyukakyuka. We want tangible development. Prosperity is part of our lives. So twebaza Mukama nti mwasobodde okuva up country n'abapya bajja kubambuulira naye mbalabye naye sinababbalaba kyenkana okutuuka nga bakama bama babandaze naye 1 2 3 4 5 6 7
ebyokusula kwammwe okwaleero ebyokulya ne transport abazaayo ebyo byange nga tebiva ku musaala gwammwe kati muddeyo mwetuulire so olw'okubeera ne bamanagers abalungi ate nga tubeesiga basobolera ddala okwemployinga basobola okudeployinga basobola okukola ebintu ebifaanagana okukoba bityo tulina challenge ey'emyaka 10 emirala egituli mu maaso naffe bwe tuba nga tuli bakubeera wano then tuba situgasizza tuteekwa naffe nga salt media okugenda ku ddaala eriddako mwemwe n'olwaleero mbategeeza nti gubadde mulimo gwawamu collective efforts okubanga tuli kino kye tuli era mwekubireko mu ngalo ate muzikubire Mukama wano tuwali muntu n'omu atakola era ensonga lwaki mu covid saasobola kugobako n'omu twatuulanga ne general manager ne tubuuza ndi kaakati butugoba ate oyo akola kino oyo akola kiri oyo akola kino oyo akola kiri ne tubalekawo naye nammwe mwebale kubanga mulekekawo kubanga ebiseera bya covid byawa amakampuni mangi okugoba nga bafunye ekyekwaso kubanga gavumenti yatowa order downsizing the number tulekewo abantu nga 10%. Era abantu bangi abagendera mu downsizing tebaddanga mufuna mirimu. Ate downsizing twagitulamu ne mwami Senkubuge ne mwami Rumu human resource Senkubuge general manager ne tutunuliranga amanya ne musazaamu ne mulizaako ne musazaamu ne mulizaako. Naye nga olaba wano tetuna gwe tuta. Sama company amalala gayangwirwa abayogoga nti ono yabavaako buli muntu naga yes. Nona aveeko yes. Nenfe buli gwe bagamba nti aveeko nga tubuuza. Aveeko fe tukikole tutya. Chobola nti mu covid twabalondola gye mwali nga tusobola okusharinga namwe akatono ke tulina ne tulira wamu tetwagoba mukozi n'omu ate twali atubanja musaala gwe. Naye emisaala gigenda kweyongera temukiwulidde. Obulamu bugenda kukyukira ddala simanyi oba mukiwulidde. Abayina emmotoka enkadde mugenda kuvuga kanamba simanyi oba mukiwulidde. Abatafunangako ku mmotoka mugenda kutandikira mu kanamba. Ebisuubizo ebyo byonna bituukirira nga mukoze nnyo. Ffe tubasaba kuyiiya, tubasaba kwongera mu maanyi, tubasaba buteekwasa.